abalungi be basinga obungi ababi. Mwebale nnyo okulaba Dream TV. Abalungi be basinga ababi obungi mu nsi zonna. Gabe maka, gabe masomero, gabe gati abaana ababi mu ssomero baba batono nnyo. Mwebale nnyo Impact, mwebale Victory, mwebale nnyo mwenna bakola omulimu oba omulimu gwa Mukama mu ngeri ey'amaanyi bwetyo. Leero waliwo programu gye twagambye nti abantu balemu tunafuya. Njagala kwogera ku maanyi ga music. Olwaleero abantu bagamba ba musician babaguze, Kenzo babawadde sente, Chameleon, si Chameleon, nani? Bebe ku mbu. Nze simanyi oba baaziba oba nedda. Naye nga ekintu ekyo kibaddewo ne mu nsi yonna kibeerawo ba musicians okugulirirwa ne bakola ebintu ebyo. Lwaki? Kubanga music n'eddembe n'obuntu tebyawukana. Music, emirembe n'obuntu kabuntu tebyawukana. Waliwo abazungu kye bagamba nti omuntu alumwa enjala tasobola kuwoomerwa classical music. Ate nga nakati njogera wano n'ekigambo classical music nga bangi tebamanyi classical music. Kubanga omuntu omuyala omwavu yayagala music wantunnunsi to release stress oba pressure eba emulimu. Kyova nti abantu abanaku baagala nnyo okuzina nga beesunda bwe bati. Omugagga tayinza kuzina nga yeesunda bwati, abazi mpola mpola bwati. Naye omwavu muganda ayinza okuvaamu amazina g'otolabanga ko stress eveewo. N'eki kiki njagala okwogerako nti freedom n'eddembe ly'omuyimbi nga nze aludde mu kuyimba tebyawukana, kubanga teri awuliriza music nga talina mirembe. Oteekako waaki nti ki? Omuntu ne bw'aba afumba mmere aganti kantekeko music either afuna emirembe. Naye kizibu nnyo okusanga omuntu nga agoba emmese ng'ataddeko music, oba ayagala kutta musota nga n'aga nti muteekeko ne music tutta omusota guno. Lwaki? Kiki kyentegeeza kyekyo? Music tagenda nakavuyo. Olidde? Kyova nti abantu abasinga abagula ba musicians nga bano ba politicians okubayimba oba nedda, emirundi egisinga tebafunamu nnyo. Kubanga music ye tagenda nakavuyo. Music aliwo kusanyusa kabuntu, mbeera ya buntu, so si mbeera ya kuba campaign oba yakola kintu gundi. Oluusi kiyinza okuba nga kyetaagisa, naye ate ekyo twawula ebyamagero n'ebirala. Music erwa mu Bayibuli waliwo wawangulira otumukozeseza oba we baamukozeseza n'akola ki? N'awangula. So emirundi egimu egisinga music kabuntu, aleeta kabuntu. Oteekwa okuba nga oli human bulungi, ng'oli mirembe gyo n'osooka okukola ki? Oteekako music. Of course ne kukufa ng'omuntu afudde wabeerawo music. Naye oyinza okwebuuza nti music yo lwaki abeerawo mu kufa? Nti mu kufa kw'omuntu abantu bangi bafuniramu emirembe gitya. Oluusi afudde baba tebategeragana naye, tusi baba bategeragana naye, naye ate ekisinga obukulu banabo baliyalayizinga nti luli balumu ne bakola ki? Ne bafa. Realization eyo ereeta emirembe mu muntu. Katugambe n'okola ensobi n'olialayizinga nti abaye nakoze ensobi,
noga nti I'm sorry emirembe jejja juli owulira emirembe ne mu kufa kuno oyinza okulooza nti music waaki naye nga te music oyo aleeta emirembe egyo egigoberera oba egyakampaninga realization eyo nti naffe olumu oba nange olumu ndikola ki ndigenda. Now music alina kukola kyolwaleero tulina nze kyempise wano hate okuwalagana mu Uganda tuwalagana mukimanyi tetwagalana therefore music ku ssaawa y'olwaleero naddala eno ey'omukulonda yandibadde tugatta bugazi si kutwawula ng'abamu bagamba bwe amadiini gatwawula bye baali balwanirira. Olwaleero music yatwawula, bibiina bya politics bye bitwawula. Baali bagambanga nti ddiini yetwawudde simanyi biki. Nawo omuyimbi yenna leero yandibadde agatta eggwanga. Munoonye ebigambo ebigatta eggwanga abayimbi. Ebitabo weebiri, bayibuli weeri, muyimba ebigambo ebyo by'omu bayibuli. Nze nayimba oluyimba olwo ab'Ennamutamu abantu abasinga balwagala naye ebigambo ebisinga biva mu bayibuli mu luyimba olwo. Kati oluyimba olwo lulala naye kati olwaleero mu 2026 tunoonye ennyimba ezitugatta ng'eggwanga ye ate obudde bukyaliyo simanyi. Okuzikiza okuwalagana kuno ne tuleeta essuubi. Musician tulina kuleeta ssuubi. Musician mulina kuleeta ssuubi mu bantu. Ssuubi mu bantu nkiddamu. Mulina kuleeta ssuubi mu bantu. Muve ku bino njagala kino njagala kino. Ne bw'oba oyagala kisambi kya mukazi oba ntumbo ya mukazi, teeka essuubi eddungi mu bantu abalinga ggwe abaagala ebyo. Kubanga si kibi. Katonda teyatonda kisambi kya mukazi nti kibi oba biki oba ntumbo. Nedda. Naye abantu abaagala ebintu ebyo nga ggwe naawe bye bikutwala tobiwemuzza oba tobiwemuzisa buwemuzisa. Teeka essuubi mu bantu abaagala ebintu ebyo nga ggwe eddungi, essuubi eddungi. So olwaleero tulina omutawaana nti abaana abakuze bazaalibwa mu struggle. Nze struggle sigibalira ku Kyagulanyi yekka. Nze ndowooza mbadde mu struggle okuva obadde sijjukire. So abaana abasinga bazaalibwa mu struggle. Struggle kyeki? Struggle kwe kubanga bye weetaaga bisinga obungi by'olina oba by'osobola okwetuusaako. Ostrugglinga nnyo okwetuusaako eddagala isinga oba tosobola ddikola ki kulyetuusaako. Kati abaana abo bano bakyagula. Baani abo bonna abali mu struggle? Bakulidde mu mbeera eya struggle. Okusoma struggle. Ffe tuweredde ku baana naye tumanyi visitingidde bweba. Ebikeesi bino ebyamalebe bye twagulanga emifaliso n'otikka ekeesi omwana n'oteekamu enjeyo n'oteekamu sapooli n'oteekamu omo n'oteekamu struggle. Va ku eno gye bagamba mu struggle yakuggyako eri political. Naye abaana abataabo 35 biro babadde mu struggle. Either ereeteddwa embeera not necessarily NRA naye bakulidde mu bugubi. Y'ensonga lwaki olwaleero bennyise oba bannyikibwa mu bulumi. Omanyi okunnyika engoye nga tonnazikunya n'ozinnyika bunnyise.
banyikiddwa mu bulumi okumala ebbanga lya myaka mingi, ndowooza kati emyaka nga 7. Ndowooza giweze 7. Ye 7 gyokka. Muzungu yajja ddiko. Kisusse ekikulu kubanga twali adda Centenary ey'Abakatuliki n'ey'Abaprotestant. Myaka gisusse 10 nga tonyikibbwa mu bulumi. N'olwekyo kyova olaba ng'olwaleero abo abanyikibwa bavaayo n'amaanyi okuwakanya ekiriwo, basobole okwanikibwa, bakale beeyagale, bakole emirimu egyabakolaki, egyabatondebwa ku nsi kuno. So abayimbi mugatta abantu mubiveeko ebyo ebya ssente ez'olwaleero. Leero Museveni ajja genda, ffe twayimba dda, nze ababuulira twayimbira Amin, twayimbira Obote, twayimbira biki, naye baakolaki? Mubaveeko. Ayimbye ennyimba eza buli, mukwata ennyimba zaffe tutaya zirimu kiki, okuggyako Born in Africa alimba ki, The Children Are Crying. Aye yasalawo okuyimba mu maaso, yayimba Yesu Kristo, kwatiza Christmas. N'olw'ensonga eyo tulabe nti abaana bano abakula bursting with defiance. Omanyi tulina obuzibu okunnyonnyola ebigambo, kati mpandiika mu Luzungu omutawaana agwange, colonialism. Wikugamba mpandiika mangu speed mu Luzungu okusinga olulimi lwange Oluganda. Isimu zangu gwange nange banjigiriza Luzungu. Owulidde? Kakati okuwandiika Oluganda ate mba nina genda kuyiga Luganda, so nga ate lwe lulimi lwange. Bibyo kakati twagala bano abaana abatomo bategeere nti bavuddeyo kati n'obusungu lwakunnyikibwa okwo, okunyikibwa okwo kubayiseemu. Mwabayimbi nga ebyo bwe mutabimanye temujja kumanya obusungu kyeki, ennaku kyeki, obutali mazima kyeki. Ebintu ebyo byonna tulina obiteeka mu nnyimba ze tuyimba. Injustice, grief, ennaku, rage, obusungu. Lwaki? Omwana oyo yayimba oluyimba olugamba mbu simanyi gundi kendeezaako, obusungu kendeezaako. Olidde? N'olwaleero kyetaagisa abantu okendeeza ku busungu, kubanga abantu balina obusungu. Laba engeri gye bavuga amamotoka, laba engeri gye bavuga bodaboda. Toyinza kulowooza nti obwo busiru oba kiki. Nedda. Rage, tukiyita rage, busungu bw'abantu obubalimu. Olidde? So si nti basiru. Nedda. Kale nno aba gavumenti bwe balaba nga kyekyo, music ayinza okukyusa kiki abantu. Singa aleka ba musician ne bassaamu essuubi abantu n'ennyimba ezitegerekeka, gavumenti eyinza okuviiramu awo. Kale negezaako mangu okukola ki? Okubeekwata, esobole obbagula, ebakozese ng'ekyokulwanyisa okusobola okufuna obuwagizi bwabwe, oba ebyo bye bakoze eki bye baagala. Good money, mpaba artists. There is a difference between good money ne good job. Ku byombi oyagalako ki? Good money oba good job? Byombi owulira ng'ebirungi naye kuliko ekibi. Kitya?
kati katugamba omuntu ayagala mulimu. Najja nagamba nti nze njagala $2,000,000. Good money. Omulala najja nagamba nti njagala mulimu. Nti mulimu ki? Nti saagala mulimu gwa kundeekaanya. Njagala omulimu omulungi ogutaliimu nkaayana. Njagala omulimu nga nja kuba n'essanyu ne benkola nabo nga basanyufu. Kati oyo anoonya good job, omulala anoonya good ki? Money. Nsembyayo kino nga mbuulira abayimbi. Munoonye good job, si good money. Olwaleero good money, enkya bagenda kuga nti awo omulimu gwakola gwali mubi. Ne Bayibuli togenda kubeera nga Pawulo yagamba nti nkoze omulimu ki? Omulungi. Mwawulemu good money zofuna leero n'okyakala n'abawala n'ogula amamotoka n'okola biki. That's good money. Nti kiki nti yafunye $1,000,000. Ani yazimuwadde? MTN. That's good money. Of course it's good money. Naye yazimuwadde kukola ki? Kukola omulimu omulungi oba okuwemula. So abayimbi mbakubiriza mwawule nnyo ebintu ebyo ebibiri. Do a good job bw'oba oli artist. Don't look for good money ey'olwaleero. Ewooma nno izaako akati wano kagwirawo. Naye bw'onootuuka mu myaka eno gye tulimu 60 lw'ojja okitegeera nti I would have rather done a good job than to have gotten good money. Mukama waffe yeebazibwe.